Dear Sirasi, gwe muzira bwange gwe mmanyi akyali ku nsi. Leero nsazeewo nze mbaka ekkalamu mbisse wansi nga bwe twatera okukolanga rap class. Watuyigiriza obbala beats nga zi incense ne gaalo you know, naye ennaku zino omukwano gwagenda. Bwe nkusanga ku kkubo nkuyitako ŋŋenda. Ye David gye yalaga simanyi oba alidda. Musubwa ku Sande ng'ateredde mu nsonda. Twandizeeyo e Makindye ne tuba fembi. Gwe mwaka gwa 2009 gwali gwa nkumbi. Twapoota ne munegaalo ku nkambi. Ati class ebisiige byali bya zubbi. Jjukira muli haaso z'ekirabo ne bibbi. Bwe yakuba omuceere sikatamera entumbi. Waba kitaffe ffenna bwe twajja ku nnyumba. Oluusi twayomba, olumu twalwana nga tukuloopera obusonga bw'embwa ng'abaana. Tetwegaana, oluusi twakuleekaanya nga tukusaba otuwa obuvaazi obwali obw'erinnya. We ride the borders obubojjolo nga twalinnya. Twalina erinnya mu city ku Kirabu Rouge anti nga ndi ku duty. Every Tuesday gonna gaali mazima. Ekituufu gaalo bwoyo raja ne sikaki nga nchoma. Jjukiramu time nga ne mugagga bwali ku sitesi ne Emi nga mwankuba olwali. Blaze tali Kampala simanyi nange gyali. Mimi ne Grace bakutumidde gye bali ne district ati Maria kyakola ez'akabiru ga flow ame. Mu city lyejje ly'ababi z'ensigo ziwasiga amakungula k'ebengabo. Ekutte luga flow ye yataagalwa balabe bo. Kulengera ku kitabo okyali byantalo nnyo. Tufumbira kakicciifu ng'oluddewo nnyo tulinze. Naffe bwaffe tubupanze bulinze. Osumulule omuliro tuguzze. Like ifaza like isani siva ku puleni na bano bwendi omulama kwendi nchakuba pulani. Sonda jani nange ntukeke New York omu DC mufiri ne Connecticut ngendeko ku Trinity kukondeko ku simu yonti hello babs oli wayingiddewo mu Vancouver gomutambuze the world traveler yengomba kwesifa ngambiraho lashiasi the war is over wangwako ku buloka mbongeko nga gwe yazaala negozadde akubaluga ate naafuna ekitiibwa yozi sinsi yansigadde nze Bana Mutiibwa.